Abatuuze abawangalira ku mwalo gw'Emuyuwe ekisangibwa mu ggombolola y'Essi mu disitulikiti ey'Ebuyikwe basatira olw'obuwuka obumanyiddwa nga Nailobbi fly obwabazinda gye buvuddeko. Wangalidde wano okumala emyaka nga 15. Naye embeera gye tulimu kati tutuuseemu mbadde sigirabangako. Embeera gye tulimu wano enzibu nnyo nnyo tuzitoyeredde. Bw'okalabira okukalawe nti mba nsigasigawo ebizigo okubuzaabuza obulumi naye waba wafumita ng'empiso. Owulira ddala obulumi nga bukusika muli ng'empiso okufumitira ddala n'okuwikeninga omubiri zenkazudde nga kamala ne kakuwikeninga omubiri. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bannyonnyodde ng'omuwendo gw'obuwuka buno bwe bweyongedde obungi ku mwalo gwabwe nga buno businga kutambula mu budde obw'ekiro. Woteekako layiti ekiro okwaka ng'obuntu bwonna bubeerako olugendo okukyesa obudde nga kalina we kagudde kakwokyeza naye no mu mugongo waliwo ekanjokyeza naye kati lwakuba sobola kulaga. Akawuka kanjokya kiro naye obulumi kale bwawuliramu nnyo bungi paka n'essaawa ya leero. Obuwuka buno bwe buluma omuntu bumulekako enkovu enzirugavu nga kati beeraliikirivu nti wandibalekamu obusagwa obuyinza okubaviirako endwadde gye bujja. Nesanga tino kunjokyerera gw'omuliro kati awantu awo otekkiriza engalo gituukako kati tulinaako eddagala gye tusobola okufunako. Omutwe gutandika okuluma kati nzuuno senyiga yankutse obulumi bw'empulira eriiso linnuma tusaba gavumenti etuyambe etuleetereko ku ddagala. Ow'ebyamawulire ku kyalo kino Ssaalongo Tone Mukasa ategeezezza ng'obuwuka buno bwe butalina ddagala lirambulukufu lisobola kubujjanjaba nga kati baagala gavumenti ebayambe kubanga bandisimattuka COVID-19 ate ne bafa endwadde endala. Abantu balina amabwa mangi kati abantu bakyakola kati obuwuka buno kajja wekakukwata we kati n'okenyigirako nga tokalabye nga weebase nga kakufuuwawo ng'erifuuka bbwa. Naye tubadde tusaba nga gavumenti oba erinayo ku ddagala esobola okuyamba eri obuwuka buno sobole okubanga batuyambako kubanga tulina obuwuka buno bungi buli buno bungi. Kampuni endala zaatukolerako naye aba netiwaaka omwalo gwaffe guno gukwata ekifo kya 3 obunene mu Buyikwe disitulikiti nga gukulembeddwa Kiyindi Senyi Muyuwe y'owokusatu. Gavumenti efunamu emisolo mingi nnyo naye tetumanyi lwaki tetuyambiddwa. Tusaba bekikwatako batuyambeko ku kya netiwaaka. Ye ssentebe wa disitulikiti y'Ebuyikwe Mathias Kigongo ategeezezza ng'akawuka kano bwe kaaliko ku mwalo guno naye ne kaggwawo nga kati kakomyewo bukomi era n'akoowoola bekikwatako okuvaayo babayambe. Nga bakayita Nailobbi fly kamaze okutuzinda ebiseera ebyo twakawulirako ebuvuma era ne kajjako k'Ekiyindi ne tulowooza nti kagenze naye bantegeezezza nti kakomyewo ku mbalama z'ennyanja era kafuuse ezzike. Tugenda kwogera n'abakwatagana okutangira n'okufuga ebiwuka mu minisitule y'ebyobulimi wamu n'ebyobulamu batuyambeko okulaba nti bajja bakole assessment akawuka kano ka bulabe kutuukawa era kayinza kumalibwawo katya. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.